celebrating the Kadama that we have here. Yes. Best friend. Kadama, by the way, today is her birthday, so you guys should wish her happy birthday. Yeah. Happy birthday, Anne. Thank you, love. Thank you. Twamtomanada Anne, chokanga yevanike. Muyimbi, bantu bagame tu muyimbi. Muyimbi, onimara itankuma, bana yejeri ku YouTube channel Vaniko Official, Energy Roots, jeze nyimba. Kukola challenge, bana ngezima. Ebyaddala nga toli wano mu movie oli Kadama ng'obimanyi kola ebyabakadama bino that's character naye otudde mu character. Thank you, love. Ani weganye bwa Kadama nga nze nakutwala mu maka gy'okola ebyaddala. Anyway, kiki kyoyinza okugamba abantu about best friend? Best friend. Ekyewunyisa Remy mukole. Best friend banange. You know omuntu agantanyura best friend abali best friend mwebale kumulaba tukimanyi munyumira kwanga mu commenting mwebale mwebayire ne vitu ziraba banaye ebyokulya tugenda byo bilya kye tuyinza okubagamba byonna bino nga emuda tugenda bilya and we are celebrating. How is it emyaka emeka? Kino kiri mu ssemateeka w'eggwanga Uganda wakisangawo tulikirekawo omukazi tayogera bwekirumye jangu otukube ate n'ekirala emyaka ebiri ejja covid tetugibala wano wenkomya otegeera naye nga keep subscribing on our YouTube channel tulagala nnyo. Keep watching Best Friends. Entertainment, trusting you.